Olunaku olwaleero Karuna Lubwama aziikiddwa ku bijja by'abajjajja be wabula nga kitaawe akalambidde agamba nti ayagala bwenkanya Brian White teyasse mbuzi. Ku pijje kw'oli omulungi atumbudde nkwanirizaako n'ennyongera okwebaza gyonna gy'otussako engalo eyo gy'osinzidde. Kansubire nti oli bulungi ye omukulu amanyiddwa nga Brian White ali mu ddwaliro apookya Nabiwundo. Wange njagala afune obwenkanya. Brian White teyasse mbuzi. Tiyasse mbuzi. Ebadde kapito yange. Bino byatekawo. N'ekirala mbadde njagala okumanya who is the deploying officer. Military basatu. Nosanga wa military nga afukamirira civilian. Mere civilian. Mbwafane nsaba gendako bweru. Imagine. I witnessed myself. You see? Kibi. Ne police kechikutte nsabe ekituuse paka maaso. They responded. Jona bade ku TV. Ba responding ze good. Era kirungi nnyo era nsiimye. Bagende maaso. Ne kati Brian White yazanyidde wabi. Kubanga kati Museveni addamu answer. Eno biseera byakalulu addamu answer. Era emigaga ajje gifuna. Era nkimanyi Museveni agenda kiraba era agenda mu punishing. Muzeyi golooza kyesi omwana. Omwana wange yamusaddaase. Oba sekyo yamufuddeko ng'amwoteza bino bipetroli nange yali anzitidde wano ku Lwomukaaga. Last week afuka amazzi agookya mu bbaafu n'akusaanikira ne bed cover mbw akwoteza mbw'omala kusukutuuyana n'otonnya wenna okuvaamu mbw'oba owonye. Ate gwe obulwadde yabukutuuma ate ze najja wano nga ndi mulwadde yampita nzije ndaba omwana wange ambuulira ebimuluma naye ng'omwana teyajja nti mulwadde. Badde bapepeya naye mu mmotoka. Abadde bepeya n'omwana wange mu mmotoka. N'obawulya bagenze mu kasino sime bagenzeewa sime bagenze ku binnyanja. Just like that. Brian White wamulabyeko? Simulabangako kuba kati nali luli mu General Military Hospital Bombo on surgery nga banongoosa mukono guno. Ne mugamba nsindikira omwana wange angendere kanzijanjabe. Nangamba tajja kusobola kakuwereza emitwalo 15 opangisa omuntu agenda okukola ky'okujjanjaba naye ono mwana akyamujjanjaba okumala weeks bbiri. Nkebedde munda kalulire. Bana woza teja amuse ngomukutebeleza. Simanyi kubaliko olukindo lugendo nalujja luti bene yonna muno mwonna mulaga nti temuli kintu kyonna bamusaze paka eno mu bukazi muno nano mu matu webati yonna basazeeyo banage namwali bimbu amanya gange nze nalongo nakazira jina ne police enyambye yo kuluno njagadde olaba bajjewo bakabaka babadde wano wadde tuwalinyibwa yongisiimye naye saagala ekomaawo. Abantu 9 be bakakasiddwa okubanga be bafiiridde mu kubumbulukuka kw'ettaka mu disitulikiti y'Ekwene nga kino kyavudde ku nnamutiku w'enkuba eyafudde embi mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero wabula nga ku bano 9 kuliko 5 nga bonna babadde ba famire emu. Ebyatuuka ku Alien Skin mu disitulikiti y'Eganga gye buvuddeko nateera bizzeemu mu disitulikiti y'Ejjinja ng'onasimattusa okugajambulwa wabula nga amayinja gavuze. Alien Skin bino byonna nga bimaze okubaawo avuddeyo ku mukutu gwe n'awandiika n'agamba nti bino byenjagalira ddala so nga ate bba bamwagala bali mu bweraliikirivu bwa kitalo ddala oluvannyuma lw'okulaba ebigenze mu maaso. Obulumbaganyi buno bukoleddwa ku Alien Skin bw'abadde ava ku mukolo gwa NRM ogubadde gukuŋŋaanyizza abantu wali ku St. Jude. Bo ababaddewo ne berabirako n'agaabwe batotodde. Alien Skin emboozi ye eidinda nga ava performinga ku St. Jude ku mukolo gwa NRM. Now, imwe abatabere muleke mbawaire. Alien Skin atuuka emmotoka dadi parkinga ku regional police. Ba parkinga ku regional police yajja yayemba. Bwamaze okwemba emmotoka baditoolayo badireeta ano nga ku St. Jude. I mean ku St. Fatuma ku chacha ku St. Fatuma. Alien Skin avere aida nine mu motoka eibale lyatabuka eibale lyesosizanga oyinza okulowooza oti bali kuba masasi amabale galumuka banambwe n'amabale galumuka speed oti nsumulo gala abaana baidi okukuba amabale babagataire mu nsumulo achu nga speed ya mati akasaija butini alumuka airere ku St. ku regional police amabale gavayo aje wale ku St. Fatuma amabale gavayo finally yatuuka yajja yayingira emmotoka bamubinze emisinde
emisinde amabale nga gajja gamutwaza paka ku baksi baida bayambuka awo bati bagwa ku Gabula Road awo wawoneire n'okubula muku era abaire ku main hospital babwena ku emotoka denga detololereyo mu main hospital muri regional hospital ne motoka detololerawo oba ali kutupa damadi zaratidi tena kudimbula munwa abasogayo bakoba nti mbe ebambe omusoga bwakoba nti mbe ebambe alien zembeire nsaba beira abana bejinja abana beidinda mbo bakoze bagize aye zembeire nsaba mukama wange alien idoyembe kukwiganga tuline enonta okuva twasemba okubona kwiganga kitwiranga mu okukuba kuliiso mukama waife idoyembe kwiganga idoyembere ku alibawo umane mu PNRM idoyembere ku Adio Jasi NRM iganga municipality BNRM idobembere ku tulwira okubona ku tuli ku misinga abana beiganga oidi abana beidinda bayinza okubanga tibakwaniriza bulungi tibaidiwe baniriza nzembwa ine video yayenga tibakwaniriza bulungi video tibakwaniriza bulungi chetagano je iganga tukwaniriza bulungi mu butongole baida bwe biri nze nabi naye tebinkoledde kubanga kabuzeemu engeje bakwaniriza tebadde nnungi nefe iganga tukusaba okomewoko tukumisinga kuve twakoma okulaba tukwanirizeemu ko mu bitiibwa waliwo yakola lisiti waliwo eyakola lisiti naye lisiti egenda mutuga bannanga amawulire matuufu oba makyamu ote okuba ku lisiti olina amanya ge wassaako ng'amannya ago abantu abo tebazannyirwako kubanga ebizibu bannange ebyembi bisekerwa naye bannange ono kagoma kalubendera abejinja mwapatana omusajja oyo yiganga jinja weeyo mwapatana omusajja oyo ate mumukubira ku mikolo gya NRM gyekisinga okunsanyusa abe NRM mwapatana omusajja oyo lubalo wange namutereeza lubale w'ekika tuli tuti abalongo b'ekika batereeza abalongo b'ekika tuli tuti Bino webijjidde ng'omuyimbi Bebe Cool yakoogerako n'abantu n'abategeeza nga bwe batalina kusalira Alien Skin musango na kuteeka bulamu bwe mu matiga wamu n'okuvugaza future ye ng'ate kye bamulanga si ye yakiza. Ono agamba nti ffenna twerabirako n'agaffe mu katambi ng'omugenzi alumiriza omukulu amanyiddwa nga Babu okumutuusaako obulabe so si Alien Skin. Ku TV ku simu ye n'agamba omuvuka gwe bayita Babu yankuba era wuliriza mwe ne munyiigira Alien olw'okuba yali akozesaani Babu. Kaakati kikino omwana oyo yava mu ghetto nga mmwe aba ghetto. Omwana oyo gwe mwagala okuzikiriza yava mu ghetto nga mmwe abaki. Bwe muba n'engeri yonna edisciplininga toyonoona bulamu bwa muntu ate amaze gw'olabira ddala nti agenda kuyambako abalala. Ab'ebyobuyinza Entebbe nga bakulembeddwamu omubaka wa President Patrick Mbiru balagidde omukulu w'essomero li Upgrade Nursery and Primary School erisangibwa Enkumba Bwayise nga yamanyiddwa nga Muhumuza Bright Morgan akwatibwe n'essomero lino liggare olw'obutaba na bisaanyizo. Kino kiddiridde okukizuula nga bwe babadde basuza abaana abasukka 20 ku bitanda 5 byokka ate nga n'embeera y'essomero yennyini gyerimu tetuukanye na mutindo ekiviirako okuteeka obulamu bw'abayizi mu matiga. Oluvannyuma lw'okufa kw'omwepisikoopi Charles Martin Wamika abadde ow'essaza ly'Ejjinja, omutuukirivu Papa Leo ow'e14 alonze Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'Ettoro Emmanuel Obo okugira ng'abeera omwepisikoopi omukuumi w'essaza ly'Ejjinja okutuusa w'anaalonda omwepisikoopi waalyo omujja.
Bafoot soja abawerako ddala 10 aba NUP abakwatibwa jjuzi ne baggulako emisango okuli ogw'obubbi wamu n'okwonoona emmotoka ya poliisi olunaku olwaleero basimbiddwa mu kkooti y'omulamuzi asooka mu disitulikiti y'Erira. Kinajjukira nti bano bakwatibwa mu disitulikiti y'Erira ennaku z'omwezi nga 28 bwe baali banoonya kalulu n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. So ng'ate era n'olunaku olwaleero abakulu okuli Akireewo Kivumbi, Eddie Mutwe n'abalala baleeteddwako mu kkooti Kanyanya era nga bano baateekayo okusaba kwabwe okw'okweyimirira batirerwe ku kakalu wabula nga omulamuzi wa kkooti y'e Kanyanya takikkiriza okukkakana nga bw'atyo abazizzaayo mu kkomera. Mu mbeera efaananako bw'etyo omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa wadde nga teyafuna kaadi teyazimba mutima ng'abalala ono yagenze maaso okuba nga ate ategeeza nga bwe yeewuunya bannayuganda abawagira gavumenti ng'era agamba nti bw'abalaba n'okubatya batya alowooza nti oboolyawo abawagira gavumenti beeba abagagga abavundu nga ne bw'aba alwadde asobola ofuna obujjanjabi obw'ennakasero. Mu mbeera efaananako bw'etyo still yagenze maaso okuba nga ate ayogera ku ssomero lye yazimba e Gomba n'ategeeza nti essomero lino yalizimba lwa kwagala ggwanga lye wabula teyalizimba nti oba ayagala kola kikubanga awangula emitima gy'abantu essayidi eno n'eri naye nga yakikola ku lw'abantu b'e Gomba ne ku lw'okwagala eggwanga lye. Oluvannyuma lw'ebyo ebyakolebwa omukyala Anita Ntamong n'aggyawo bonna abaali bamwesimbyeko e Bukedeya okuviira ddala mu kibiina kye ekya NRM ne mu bibiina ebirala. Omukulu amanyiddwa nga Kakwenza yawandiise ebigambo ebiwerako ddala ng'abyolekeza omukyala amanyiddwa nga Anita Ntamong. Nzikiriza ebigambo bino nsooke mbikusomere nga weebiri olwo oluvannyuma tunaabitottola naye nga biwanvumuko. Yagambye nti double-colored Mabate thief Anita Ntamong Magogo fears elections so much that she will arm, twist, strangle or bribe her way to being declared unopposed every time there is an election. She will do anything, murder rivals, jail them, terrorize their families until they withdraw. Grease her stooges inside the Electoral Commission to erase opponents from the register. The full buffet of cowardice and stupidity, and you will find other nickpoms cheering her on and congratulating her for the victory. And you brand it democracy? Are you stupid? After all this bleached devil's work, she celebrates like she has won a lottery or a Nobel Prize in literature. She summons religious leaders into her mansion built with stolen money, feeds them under a taxpayer-funded budget, bids them goodbye with brown envelopes, and then proclaims that God has blessed her with favor. Does God bless people with stealing skills? A question mark. This is what backwardness looks like when power is maintained not by genuine persuasion but by strangling dissent until only sycophants in collective stupidity remain to clap filthy hands. Uganda's backwardness is not hidden in those villages without electricity, schools, medicine, clothes, water and food, and suffering jingers, but it parades itself as unopposed in parliamentary elections. That is what Kakwenza wrote about Anita Ntamong. Bibadde bingi naye nsobodde okuba nga ate mbibayitiramuko. Mu bufunze agezezzaako okuba nga ate amuyita omubbi w'amabaati eyakeera ku makya ne yeekulukunya ekizigo era mu byonna amuyise sitaani. Omukyalo ono nti asobola okukola kyonna ky'asobola okubanga alabika nti ali unopposed. Tayagala muntu kyenna kumwesimbako. Asobola okutta, asobola okutulugunya, asobola okuteekawo enguzi, asobola okusalako famire y'oyo amwesimbyeko n'amukyusa timing, abadde mu kumuvuganya n'abivaako wamma gwe ate oboolyawo n'amuwagira. Sinakindi n'abatiisatiisa mu ngeri emu oba endala. Takomaawo agenda mu kakiiko k'ebyokulonda n'abasiigasiiga akazigo n'abaako ne byabalimbalimba nabyo okukkakana ne bamuweereza ye nga bw'awulira nti bw'akola ki bw'akyagala. Ebyo byonna ng'amaze obbikola
avaayo alina bakadeideyi be oba bakakyere abamubeerako ne bamukubira ku ngalo era ne bamuyozaayoza n'obubaga ne bategeka nti yogayoga maama obuwanguzi obutuuseeko ddala ddala oba buwanguzi nabaki era oyo musigala muyita demokrasi oba muba basiru busiru. Takomyawo agamba nti omukyalo ono yeeyongerayo mu maaso n'aleeta abakulu okuva mu madiini n'abakyaza mu nju mu mayumba gazimbye ku ssente y'omuwi w'omusolo n'abafumbira ebicepere ne balya ku ssente z'omuwi w'omusolo bw'amaliriza n'abasiibuza ebibankaluwa ebya Brown nga bijjudde omutitimbe ogw'omuwi w'omusolo bwe bafuluma we bati era n'asanyuka nnyo ne yeebaza Mukama Katonda nga bwe yamuwa omukisa era nga bwe yamuwa ne feva alina okuganja naye ng'ebyo byonna asasulidde bisasulire na mafimbi gwa mwe wa mtholo n'abuuza Mukama Katonda emikisa agigabira mu bubbi. Takomyawo agenze maaso n'agamba nti okumanyanga tukyali mabega okubeera nga tuli mabega kyeraga n'abantu nga bano abagenda mu maaso okuyisa obubi abalala ate bo basobole okubanga babeera waggulu naye nga beeyambisa ate obumbatuutu bwabwe mu ngeri y'emu n'awunzika ng'agamba nti okusigala emabega si kwe kuba nti tetuyina masomero, tetuyina ddagala, tetuyina malwaliro, tetuyina nguudo nnungi, tetuyina mazzi mayonjo, emmere tetuyina oba kulumwa nvunza wabula kwe kubanga tuyina abantu abayimirira mu paalamenti nga bano abayitawo nga bali unopposed. Ebyo ebimu ku ebyo Kakwenza byasobodde okuba nga awandiika ku mukyalo oyo Anita Among, Speaker wa Parliament. Yamyuka Speaker wa Parliament omukulu Thomas Tayebwa yavuddeyo n'ategeeza Parliament nti bannamawulire ba National Media Group abaasunsulwa okusaka amawulire ku Parliament baggiddwako kaadi zaabwe n'okubagaana okuyingira Parliament nga kino kyakoleddwa okubasobozesa okunoonyereza okulungi. So bw'atyo n'ategeeza nti okunoonyereza bwe kunaaba kuwedde bajja kulaba abantu bano be baggyeko kaadi mu butongole. Bano babaganye okusaka amawulire mu Parliament wamu n'entuula za NRM ez'enjawulo oba n'emikolo gya NRM. Aba National Peasants Party nga bakulembeddwamu mukumanyiddwa nga Thomas Bagonza wamu ne Luswa Luwemba Muhammad bawadde Parliament ne Executive salesale wa nnaku 7 zokka okubanga bajje ban ku NMG giyite National Media Group gye bagitaddeko olw'ensonga nti balina eddembe lyabwe okukola omulimu gwabwe n'okufuna access ku information yonna gye baba beetaaze. So nga tebakomyawo bagenze maaso okuba n'okolerayo obumu ku buwaayiro obuli mu ssemateeka w'eggwanga lyattu Uganda obuwa abantu bano bannamawulire omwaganya okukola ekyo kye baagala nga obuwaayiro buno bwateekebwawo mu mwaka gwa 1995. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Grace Barimunsi avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ategeeza nti aba Media Group bwe banga balina kye beetaaga basobola ate okukozesa ekya UBC wabula tebagenda gumiikiriza jogo lyabwe nakola bye bataagala nga bajjayo bibi byokka ku government ne balekayo ebirungi. NTV or any other media house is free to tap content from UBC. So there is nothing which stops NTV or any media houses from getting content from the national broadcaster. But for emphasis that the media is regulated in Uganda, we should not debate as if the media has free range to do anything it wants. Not that there are even radios we have suspended and put off, especially in this electoral season when they become irresponsible. So, Honorable Seungu, your threats notwithstanding that we shall get affected, I think you should allow the state and the government to regulate the media so that we have responsible media in Uganda. Okay. Yes. Thank you, Honorable Minister, for taking this question for clarification. We acknowledge that the government regulates, and where there is a violation, I think it's prudent for the government also to be honest and transparent in whatever they are doing. If there is any breach of the minimum broadcasting standards, we ought to know.
if I'm accused of murder and I'm being investigated for murder, they will tell you we are investigating so and so for a case of murder that has been committed in this area. So can you inform us? Can you now clarify which particular minimum broadcasting standard was violated by the Nation Media Group? And if amongst the sanctions available to you, which was passed in law, it's a blackout from Parliament, why would you allow them to continue doing other coverage, and then you single out only Parliament, which is the epicenter of governance of this country, and you say we are banning them? Would you clarify particularly which minimum broadcasting standard and your choice of sanction? When a matter is under investigation, as you know, as a trained lawyer, we minimize the debate in the public until when the report has come out. So I just ask you to be patient, and then the report will come out. Thank you, Honorable Mricha. Thank you so much. Omuntu omu ayinza okubayebuuza twatuuse tutya wano. Yes, National Media Group omuli NTV, Daily Monitor, Spark TV n'abalala laawo babaganye. Yes, government yabaganye okuba nga ate bakavaringa emikolo gyabwe, enkiiko zaabwe, ebintuntu ebirimu NRM kyenyinza okuba nga ate nkugamba, era nga kinajjukira nti amawulire ago nakola ki nagakutuusaako. Baba government beekwasa nti bano bibakwata oba bibalaba eri si bibaleeta bo bongeramu ebyabwe, ate ne baleka ebirungi gavumenti byekola ki byekola mbubo ne baleeta eno ebibi mu bantu. Y'ensonga lwaki babasazeeko mu ngeri efaanako bwetyo. Weewaawo waliwo omuntu omu gwe ndabye ng'agezaako okutangaaza ku nsonga eno n'agamba nti bano be muliko olukwe lwe baluka lwakubaggyirako ddala ku mpewo mpola mpola, era nga bwe batyo batandise. Nga bw'owulidde Minisita Chris Baryomunsi ategeezezza nti rediyo nnyingi baazisalako dda, oba okiwulidde. So batandikiriza mpola mpola, we tunaatuukira mu kalulu wamma ggwe nga kusigaddeko ndowooza UBC yokka. Nga Ali Karomaja omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye bw'atyo yatuusizza obubaka kuba NBS, era ng'ono mu kusaba kwe yabategeezezza nti tabalinaako buzibu mu kubagoberera n'okubalondoola wonna we baba bagenze, naye ate n'abasaba babeere b'amazima na bwerufu nga bakola omulimu gwabwe, balage kyennyini kye basanze ku ground, so si bo kukola bye bakola ki bye baagala. Ky'olina okumanya nti ne bano nabo bayinamu be bakolera mu ngeri emu oba endala. Kati saidi eno Kyagulanyi yeemulugunya ku bano okuba nti bayina bye babulamu, so nga ate saidi eri bali beemulugunya ku NTV. Bwe tutyo bwe tuyimiridde. Television tetwagala ennyo munange tutambula nammwe mu mukwano, tetulina buzibu, tubawanye ekitiibwa era mukola omulimu mulungi, naye tubasaba mwembeera kulaliza ffe mulaga amazima NBS. Abantu balaba ng'ensi eyeesombodde nga bajjudde, naye ate ku NBS olaba balagako bigere, balagako nkoona, balinga abagezaako kuwunzika kamera. Ebintu mbirage, tumanyi mukolera ku bugubi, tumanyi babagamba ani abagambye kulaga bino nga ne mukola omulimu mutuufu, kuba bino ebintu jagamanye mugendo biraga ku TV zammwe ng'abantu babirabye dda ku social media. Kati abantu balabe kuyanja y'abantu gwe nojja zinolagako ebigere oba nolagako eri gye twayise mu kkubo, naye notolaga gye twabadde tugenda, naye nolaga nti gye twabadde tugenda ng'oyogera ku gye twabadde tugenda, naye ng'efaananyi olaga gye twabadde tuyita mu kkubo. Abantu bakubwamu ebituli. So ekyo nkisabye mukwano na Wasseruganda, temukkiriza bantu ababateekako pressure ate kwonoona linnya lyammwe. Muli TV Nganzi, tubawa ekitiibwa era tujja tambula nammwe, naye tubasaba mulage ekituufu. Mwebale nnyo. Alakara noyo. Olunaku olwaleero omukramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde Kabongo and Kalenga District, naye nga mwenyamivu olw'embeera gye yasanze eno oluvannyuma lw'okuba nga districts zonna ovuga nga mpaawo osanze luguudo lwa chorus, era ng'enguudo eziriyo zonna za ttaka, so nga ate enkuba bw'etonya wamma gwe gujebagira, era ng'ono ebyentambula byamusannyaladeko mu bitundu ebimu tasobodde kukiika nga bw'abadde alina okukikwasaganya.
wano tofayitawo ale neri nekuwa gaadi nate naye kugamba olina okitigalawo togireteeno Itamazi wotu. Itamazi. Umazi. Yote sura sera watu. Ejo bide isobola kulemererwa. So ng'ate bo ab'e Karamoja nga bano yamala okubayitamu yes bakambwe bazibu kye baagala kimu kyokka Bobi Wine ebisigadde tebaagala kumanya. Simanyi oba kwali Museveni bakambwe Museveni bamukwatako. How many cards do you get in Karamoja? How many cards do you get in Karamoja? And you abuse us. You say you cannot wait for Karamoja to develop. Our minerals, our chicken, our goat. You are the one who has done everything in Karamoja. Let me get another. And you want to Mama, you come. Another person. Another person. You come. You have been deceiving us. Let me give this one. You enter into power. You have been deceiving us. Why do you deceive us in such a way? Our minerals you take from Karamoja to develop our region. Why? We want a development from Bobi Wine because it's the one to deliver us from the challenges that we have, the current circumstances that we have. It's Bobi Wine to deliver us because our minerals you take away from Karamoja, you take to other countries or you take to other regions of Karamoja to develop our region. They took them to military court. They are not soldiers. But most importantly, Museveni wants to pay violence. But we can fight. I'm not discrediting those that use violence. We don't use violence. For us, we use the brain to talk to people. If all the people understand, we will be able to free ourselves. So it's very important for us to do in our generation. While we still have the youthful energy, while we still can communicate, and before they buy or intimidate some of us. I am aware that you are also aware of how rich here is. You know how rich your land is. You know the minerals you have. That one I'm not educating you about. But you also know that while your land is rich, your bodies are poor. And we can change that. I'm not going to talk about the roads, you know that. I'm not going to talk about your cows that were taken by the Tukanas, or they tell us were taken by the Tukanas, but did the Tukana come with the gunship? That is a big question, but we shall sort that in a new Uganda. I know. My name is Kolo Gwe. So, according to the program of NUP, according to me, first of all, as myself, it has not been organized because the people of NRM are again coming with even their shirts, with their caps. And for NUP that are there, that we have not even counted their number, are also here. So these people of NRM are bringing confusion with their yellow shirts. They are saying that even if we say, what are you looking from here? They are saying we have our security, it is near. Even if you touch us, we have our security, that we have the 99. They call it 99 from here, but in my local language it is Nyekwen. At 2 minutes only you will be in CPS. That's what they are saying. And I'm not happy about that. So for me, first of all, as myself, I've not yet received the t-shirt. I'm not even showing it. I've not even yet shown myself. That's not. Since yesterday, we were even on the road and invited the president to come. For me, I'm someone that has changed my head. I was in NRM last time, but this time, I mean, look, they also know, my friends themselves, they know. That is me. That's what I can say.
Mugambi mkochi? Kakati. Mwemuli wano? Amasati gano. Bate tulina amasati. Songa lwaki tuziyambala. Naye tetumwagira. Yaye. Museveni temuwagira? Bali tetulina sente za kugula amasati. Yewe nkitegeera muganda. Ati muwagira ani? Muwagira ani? Tuwagira boto. Kyagulanyi sente. Okuva kukulu. Okuva olunaku olusooka okujja wano. Okuva 2021 akudamu ogambe. Kati last time we came, nakola ki? You give him. Last time we Uganda wa 2021 we are here. Badeo. Zene mukara moja super time. Hai kati Uganda uliko. Wano mwenyini kwanza umchoba kulisha. Waligira wano wenyini. Nainga abantu eno umbrella bakitegera nitakulanga mutegera. Ati nyo naye songa lwaji ekizibuba muba. Akalulu. Bruno tukitumye protest vote. Ebize bibeerawo mulundi guli eri. Twagala bijemu. Nakiwuliddeko ekyo yababuuza nobabuuza mukola swati. Museveni yababuuza kolasi. Omusajja ono gwe mulaba. Era wuuyo ayagala ssaati ya Kyagulanyi nga bw'omulaba. Naye abeere nga Namutyaba awaanyirire. Omusajja ono gwe mulaba. We are in Karamoja right now. Our brother John is saying that many of them, he actually is the representation of so many people from here you see wearing these t-shirts. They are saying that the reason why they are wearing these t-shirts, it is because they are very poor to the extent that they fail to buy clothes. So he is here and is saying that he's very ready to put on the president of his choice, and that is Kyagulanyi Ssentamu Robert, because this one is wearing by force without options. We all know Museveni came to steal, destroy everything. That's why these people are bowing down to him to get what to eat, to get what to put on. To the extent that he told them they don't need tamaka loads because they are not going to sleep on tamaka. Can you imagine? Karamoja land is very rich, but the people here have been made poor deliberately. So we are going he's going to remove this. Ate abaana bali ku live mwe mugiguze ne mugamba katugigule tusindikirewo omutwalo omwana abeere nga ajambala John. So John, you're going to put off this. John, you're going to put off this and we dress you up. You put off this and dress you up. You remove and Japo. John bamugulidde t-shirt mwana mulungi nnyo. Weka chini. People power! People power! I'm not feeling the energy. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Kyagulanyi juu! Kunga Kotido kunga! Kunga Karamoja kunga! Kunga Museveni must go kunga! Kunga, we are going to fight kunga! John, how do you feel? How do you feel right now? John, how do you feel? I feel okay now. Mubuze mu Luganda alimanyi. Owulira otya kati mu t-shirt ya Kyagulanyi? Bulungi nnyo okusinga ne wembade. Kati oli kiriya kyakabi mwebale nnyo bannange mwebalire ddala. Ate nga ye mutabani w'omukulu wa Kyagulanyi Ssentamu Solomon Kampala ebyobufuzi ayongeredde ddala okubiyingira wamu n'okubinyweza olw'ebigambo bye bimuvaamu ensangi zino, era ngono yayogedde ku banyigirizibwa ng'agamba nti abanyigirizibwa ebiseera ebisinga be bavaamu opposition eyebeera ate nga eyagala kuggyawo gavumenti eri mu buyinza, era n'ategeeza nti abantu gye bakoma okunyigirizibwa ne opposition gyekoma okukula kubanga abanyigirizibwa oluno baba bafusse bangi ne bafuuka omuntu omu. So ebyo bimu ku bigambo bye. Good morning, guys. I hope you're doing well. I just woke up and I'm getting ready to go to the gym, and I just wanted to leave this here. So we see that throughout history, in places where there are authoritarian regimes in recent and far past history, there is this oppression of people that are considered opposition by the government. And as the opposition keeps growing and growing in these different countries and
organizations, there's a sort of oneness that oppression makes the people feel, and there's literally no way around it. If you oppress them more, they start to build in silence. If you oppress them less, they start to build in masses. So let's just keep doing our work, let's keep pushing, and people who are our power. Omuyimbi Juma Jux okuva mu ggwanga erya Tanzania y'omu ku bakulukusa amaziga essaawa eno oluvannyuma lw'abeekalakasi okwonoona edduuka lye eribalirwamu ensimbi za bukadde 78 emali yonna etukomose. Jjukira nti bingi bikumiddwako omuliro, so nno kino kisindise okweraliikirira eri omukulu amanyiddwa nga Diamond Platnumz, omu ku bayimbi abagagga era abatutumufu ennyo mu ggwanga eryo. Ono nno ekyo kimusindikiriza okuba nga ate adduka ku mikutu gy'emigattabantu n'adiriitinga buli kifaananyi kye yali apostinzeeko ng'awaana omukulembeze ali mu buyinza omukyala Samia Suluhu. Okwekalakasa kukyagendera ddala mu maaso era nga wetwogerera Abannakenya tebasiba zikweya, baavuze pikipiki, emmotoka, twala tugende okukakkana nga beesolosezza Tanzania basobole okuba nga ate bagyegattako mu kegugungo ke balina. Kino jjukira nti ne Kenya emabegakaawo ebadde n'obwegugungo obw'enjawulo, kaakati babadde nga abawummulamu bagenza okulaba nga ate mulirwana kitokota ne bagamba katumweyungeko. So ng'ate era balumbye n'ekisaawe ekya Kisumu nga bagamba nti teri mukulembeze yenna ssaawa eno alina kulinnya nnyonyi kwamuka ggwanga lya Tanzania. Life, no balance. This life, no balance. What Kenyans cannot do does not exist. Ladies and gentlemen, information reaching me right now is that Kenyans have gone to Tanzania to go and join the protest that is happening there. Kenyans have gone to Tanzania to go and join the ongoing protest happening in Tanzania. Kenyans, hi! Have left Kenya. They are all now moving to Tanzania. How many weeks ago? How long has it been that we did the burial of the father of democracy of Kenya? How long has it been that we buried His Excellency Baba Raila Odinga? It has not been up to 3 weeks now. Why are Kenyans already moving to Tanzania to go and join the ongoing protest? Hi! I wish Nigerians have this kind of strength that Kenya have. I wish Nigerians can copy Kenya and have this kind of resilience and strength that they have, so that people will stop messing up with them. Because Nigeria is just smart that they have. Nigeria don't have action like Kenya. Nigerians don't have action like Kenya. It is only math that Nigerians have. Kenyans are always doing. Kenyans are in Tanzania right now. It is happening in Tanzania. Kenyans are there.